Munange muna Uganda inawuliriza Spike News Uganda nga bulijjo akulamusaako nakwebaza gyonna gy'okola. Mugyebali twongera kubeebaza n'okubakuwoola. Anange musharinge, muwabule, mulikinge, musubscribinge, mwongere otuwabula. Kubanga era bagamba nti omuweesi ekimuzimbya ku kkubo kufuna bamulagirira, naffe kyetwagala. Kakati waliwo ensonga ezitambula mu ggwanga. Ensonga esinga obukulu eri ku mimwa gy'abantu y'akalulu kano akabadde e Kayunga. Era ensonga eyo tubadde tukyanoonyereza okufuna engeri egyogerako nga Spike News. Manyi ffe twabagamba ebyaffe tutera kuleeta bya nsonga. Omanyi Abannayuganda twayagala change buli omu agyagala, including abali mu NRM mwennyini. Naye obuzibu bwe tulina tetumanyi change bagifuna batya. Kugamba we have been denied that opportunity of knowing how we can get or how we can acquire what we want. Kubanga ekisinga okweraliikiriza abasajja abalimu ensa, omusajja agenza abatumalako atabatti, abamu abatta misana ng'ensi eraba abakuba amasasi, abalala bafiireyo mu kimugunyo mu ngeri y'okuttibwa, mu ngeri y'okutwa. Kitegeera kati n'otunula n'ogamba kati baani abanaatuyamba okutulidinga okwenunula. Kubanga ekyamazima kiri nti bannange ensi yaffe esaanawo. Gwe atanakiraba ojja kiraba. Kubanga n'abaalinga kuli balaba nti ffe abaagala kingi tuli bakyamu, nabo bagenze batandika okulaba era eddoboozi ly'abantu abamu ligenda likyuka. Kati akalulu kano ak'e Kayunga, obanga oli mugoberezi wa politics wa Uganda, kalimu ebyokuyiga bingi. Ekisooka, abantu b'e Kayunga baavaayo ne balonda era baalaga nti baagala okulonda, era ne bagezaako okulonda omuntu gwe baayagala, naye byavuddeyo mwabirabye. Just District Local Council naye yasitudde Electoral Commission namba nesitulazi mamba amagye kwegamba olutalo oluli e Congo olwaba ADF ndowooza lwavuddeyo ne ludda e Kayunga. Atakirabye sembera nkikuwulire. Kati ekyo ekintu kirina kyekitegeeza. Abajjukira 2009 Kabaka nga bamulemeseza okugenda, mubijjukira oba mwabyerabira simanyi. Naye ndowooza ono ye Museveni omanyi ye kugamba tazanyira mu bintu bino okutulagira ddala nti oba alina statement gye yayogera ey'obujoozi oba mwagiwulira. Ajja ono atujooze naye oba akikola kubanga akimanyi nti kye tusobola kukola. Yagamba NRM yerina ekyenkomeredde nga bwe yayogera nti I will crash, n'akituukiriza nakono yayogedde. Kubanga nze kyendaba twandibadde tukitegeera nti abantu abazze bakyusa obukulembeze oba abazze bakyusa obuyinza bakikola batya era bazze bakola batya, obuyinza ne babufuna era ne bukyuka. Kubanga ffe abaclaiminga nti twagala obuyinza tulabika tulina kye tutakola oba waliwo kye tutamanyi kye twandikoze. Kuba ye Museveni mu gy'ekinaana yakikola we yalaba nti abantu bano tebasobola kumuwa buyinza, tebasobola muwa bukulembeze, ate nga ye teyali commission ya kununula nsi. Kuba Uganda si nsi ye, ye yali commission ze era zaali mu kutuukiriza kati nga mulaba
Kati otunulamu twali tulowooza nti tunalonda ababaka aba opposition balina resistance gye bagenda okuteekawo, naye munnange nabo bali gwegamba Museveni kye yaliko na bano kye baliko banoonya kukusa mbuto zaabwe. Omanyi wetwogera bwe tutyo nga twalowooza nti we against, naye abamu bannange ba MP tebatuyambye. Omusajja yayisize eteeka ku mafuta nayisiteeka ku sente. Omanyi bano ba MP baffe kasito bawulira nga bakuba enduulu ng'omanya tebabawaddeyo ka sente, naye kasite sente neziyita zi message nezigwa ku masimu biki ebyo tobiwulira nako, ojja dyekangira mu constitution nga gyeriri. Musajja yegiriise kwegamba ensi yaffe bagikwatidde ddala n'emikono ebiri ne bagiwaayo. Naye kyebuuzibwa gwe nange ne mutabani wo n'omuzukulu wo alisangawo ki? Uganda nga yali enyuma, naye Uganda yensi kati omuntu lwakeesa lwabala okufa kulinga kufa. Abannayuganda nga bafudde, abafiira mu accident olwala tosobera okuwona, bano nti babajjemu ensigo ate abalala bajjamu ebibumba. Omukazi wagenda mu ddwaliro okuzaala omwana gwe bazadde n'omukazi, kwegamba buli omu ali ku risk ey'okufa. Tuli mu kutambulira akati mu kufa buli omu. Tukoze tutya okwenunula, okweyamba? Omanyi mulimu abantu abavaayo n'eddoboozi nga liringa erikungira ddala abantu okukola ekituufu, naye ate abalala ne bamala basirika. Ketunula tulina abaana baffe bangi abazze basibibwa mu bintu by'okulonda okuviira ddala 2 ndowooza tunagamba 96. Kuba ye Museveni akimanyi abantu tebamwagala era tebamuwa kalulu. Okuviira ddala mu gy'ekinaana bwe yeesimbawo ne Saamu kuteesa, abantu bamulagira ddala nti tebamuwa kalulu, n'akimanya nti tebali mulonda. Kati bino byonna byateekateeka mbu ateeseteese kalukuudisa akimanyi. Museveni ali mu buyinza si lwa maanyi go gwagamba nti kumulonda, no, ali mu buyinza lw'emmundu. Ate kati ffe ng'Abannayuganda tetusobola kugenda tugambe nti tukwate emundu, naye ki ekirala kye tusobola okukola? Kyekyebuuzibwa. Omuntu mulala agenda kugamba nti mumugamba nti abakulembeze bakozeewo ki, ng'okoze eki? Ekyokukolawo, informing the masses is also another big thing. President gwaffe gwe twalonda Kyagulanyi aveeyo ayogereyo statement ekunga abantu. Kati nga bwe yayimbye akayimba kano kalungi, naye kabadde kalinamu message ndala ebulamu eyeetaaga okuteekebwamu egenda okuzuukusa Bannayuganda. Bannange munnansi asobola okununula ensi ye wakati mu mundu emmeka? Kubanga ffe ng'Abannayuganda tetulinayo plan B. We don't have Uganda B until we have Uganda A and then there will be Uganda B. No, Uganda emu ye gye tulina. We don't have any other country that we shall have nti nijje batuzaala, no. So gye tulina okulwanira yeeno kitegeera. So bannange nze ndabanga tulina kye tubulamu. We love change so much. Kwegamba kulinga bonogamba nti kati mu class nza ayagala okubeera namba emu, naye nga teacher aba asomesa obalira mu kuzannya kweba akakusumagira kukola ki ebyo. Do you really want the marks? If you want to pass, you want to achieve what you want, buuzaako ku bannammwe abakulembera. Tekitegeeza nti ojja genda obeere bubeezaawo ogamba I want nga toteekamu strategies. Kati tulina omugugu omulala ogw'akalulu k'emityana. Akalulu k'emityana omanyi luli aba opposition abasinga abamu bawangula kubanga ekiseera ekyo abasajja bano baali busy. Museveni ye mwenyini kali butemu yali busy n'abantu abalala bonna, naye kati ali free, talina kyakola, talina byakola, tulemereddwa okumufuula busy. Alina ebintu byonna ebyetaagisa omuntu okufuna kyayagala. Ekisooka alina ssente,
Omanyi Omuganda yagamba dda nti esente kyerema nawe nkata tokolage. Kati eky'esente kyo kizibu kitwala abantu ba mitima migumu okuziwanguliramu. Wafa ku kyesente nazzaako ekyemundu teri atagitya. Ne Museveni mwennyini azikubisa abantu amasasi naye ate naye akimanyi nti emundu yennyini esobola okukozesebwa era nemugjawo. Eyo naye agirina n'abeera ne command. Is the commander in chief. Kyalagira kyekibeera. Kitegeera. Kati ffe abagala kyenyi abagala Joyce baagala tulinawo pulaani ki to achieve. Omanyi bagamba omunafu ye akeera sawa 11 n'agenda mu nnimiro. Ye ow'amaanyi ye takeera ye Museveni. Akimanyi mulungi ne mwatakeere ne wanaakeera obuwanguzi abulina oba asobola n'okubugulabinga oba okubunyaga. Tugwe nga bwe yatubaka akalulu ka 2 teyakabba yatwala katwale yawamba kawambi. Era kye yakoze n'ake Kayunga. So baganda bange banyinanze tulina okubeerako ne kye tukola ekirala ekinene muko ekisingako kitukola. Oli omuntu yagamba nti it is only a fool who will do the same thing expecting different results. Nti musiru yeka oba kitwala mu mbatutu oba omuntu w'obwongo oba omunguba akola ekintu ng'akola kye kimu naye ng'ate asuubiramu ekyenjawulo. Nomanya nti ku luli bwe nasiga kasooli n'ebijanjaalo nga mbisize wamu byafa. N'okimanya bulungi nasiga kasooli n'ebijanjaalo nembisiga wamu enjala n'ennuma. Nogamba nti kati ku luno kansiga ebijanjaalo ne kasooli. Tuli wasiga kasooli n'ebijanjaalo kati kuno kansige ebijanjaalo ne kasooli. Aren't you doing the same thing? So tulina okusukkawo kaawo ku kino kye tukubeera. Omanyi abasajja bano but strategizinga simanyi nakumanya oba Museveni era yakolera mu ba opposition. Nti tulowooza nti bwe tunakuba enduulu ne tudda ku social media ne tuvuma ne tukola ki tujja kufuna kitwagala. Tekiriyo. Okuvuma tekukyusa buyinza. Tandibadde tudda mu kubala ku drawing board ne tuva mu wolololo. Politics wa palapasi takyakola tajja kuleeta kitwagala. Twetaaga politics ow'obwongo hard brain. Katwetaaga okuba nti tulina okuteekamu obwongo bwennyini nti omuntu newoba tomwagala naye nga alina statement gy'akoze ey'amagezi gistudying olabe what can it add on me to achieve what we want. Bannange Uganda esaanawo. Tunuulira teri president mubi nga musajja ono. Abaana bamaze emyaka 2 tebasoma. Naye ng'ekisibiza abaana ewaka akireminga nti covid esente za radio ezayisibwa ne TV mukyala we yazirya. Kugamba alinga tuzanyisa obuzanyisa n'olya nti bayise esente za masiki mukamutabani n'agenda okugula ebintu n'ebitajja. Ne bayise esente z'okugula eddagala lya covid ne bazirya. Ne bayise kugamba buli kimu kyonna kiri muzigizaga. So baganda bange banyinanze Spike News Uganda nga bulijjo mukulembeze yayimbye yakayimba akalabika nga ka revolution. Naye akyali ufenga ffe bana Uganda twagala ekisinga kaawo kubanga kingi yeetagisa kubanga twandibadde twagifunye olwayise teetaaga kulinda. Spike News Uganda nga bulijjo subscribe, share, like, comment tuwabule for God and my Uganda. Anange Uganda yange enuma. Uganda enuma. Okubanga omusajja agikutte bukwasi giwaayo Uganda nga yali nsi ya mirembe omuzungu yagiyita Pearl of Africa. Olowooza kyali kitegeeza ki? Kyanaku nnyo. Wafukana kyemalira abakukowa bonna ogenda emundu zotiza abantu abweza kuleeta bweziyinza okutwala ogenda. Bwebuba bugagga bwo bwe wajja mu kutuyana oba ku mukyala bwo bw'oba wakusukanya olwana ne Katonda kuyambaku
kuba okulwana kyekiba kiddako naye kitobonyabonya banno bwe buvuganya olw'ensi yabwe nabo mwe bazaalibwa olaba waleeta pandakaali eza doloni tewalangiranga obo tewabiddamu katonda ali omwe yakola ensi neggulu ye katonda yekka buli muntu kwasaba naye eddiini bwe tumusabira ziri ntoko lwaki eddiini teriemu buli muntu gyasaba katonda alina amaanyi agasembayo ayinza okuzikiriza ensi neggulu nga bw'alabye teri kimulema wano ku nsi neggulu naye tafosinga bantu kumusinza lwampaka yatulengera eddembe twesalirewo kyeyabaleka sitaani n'atamuzisa nga ye mizaani yeye gy'abakozesa okulaba